bwe lwali bwe luti mu 1977 Hamida Jandoubi yattibwa ku kalabba akaali kakolebwa mu Bufalansa era nga ye yasembayo. Akalabba kano akaali kayitibwa guillotine mu lulimi Olufalansa katuumibwa omwami eyali ayitibwa Joseph Guillotine era nga ye yakakola ng'awakanya ekyokutta abantu n'ebiso n'obubazzi kye yali agamba nti kyali kyantiisa nnyo. Akalabba kano kaakolebwa mu 1789 era nga ke kaakozesebwa n'okutta eyali kabaka wa Bufalansa mu biseera ebyo Louis ow'e16 ne mukyala we Marie Antoinette. Jandoubi okuttibwa nga bakozesa akalabba kano yali avunaanibwa okutulugunya abantu b'omu Bufalansa. Era oluvannyuma lw'okuttibwa okutta abantu nga bakozesa akalabba kano kwagaanibwa era ne kuwerebwa mu Bufalansa yonna. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.